Kale oli mulabe mulungi era muliza mulungi wadde still hope. Enseko ze nnina ndowooza nawe mu maaso awo ogenda kuba ng'oseka. Nze ndowooza amakanisa agamu gakyusa ebipande. Mu kifo ky'okweyita church babiteekeko clubs, theatre ez'okusekeramu oba ebifo eby'abakazanyiikirizi. Kubanga kakati ebitandise okuba nga bikolebwa mu church. Bisesa imagine nti maama wo taata wo avudde ewaka akugambye ngenze kusaba. Ate ogenda okumulengera bamutadde mu maaso bayiyeeko Afrigo band ti ndi mujjawo omusajja asinga ogalabi amukyusa amuze n'amuzeeri akyewuunyisa naye waliwo abaana bali ku TikTok abalina enjogera egamba nti simanyi December egandidde mu January. Nze ndowooza oba Yiga yazuukukira mu muntu omu mu ggwanga Uganda kuba Yiga gwe twali tumanyi ng'omuntu owa comedy anga ye si musumba ng'era ebyobusumba yabivaako ng'oli kazanyiikirizi era ng'oba oyagala kuseka olaba bulabi Yiga. Kakala tulina omulala comedian ye at least buli week abaako akapya k'alina okuba ng'abaleetera. Ebyobusumba yabivaako dda akati kazanyiikirizi. Kale kankuteereyo bamaama ne bataata bammwe abagenda ku Kananirandi mu kifo ky'okubikula ebyawandiikibwa babaza mu maaso nga babateerako Afrigo band abasobole okuba nga ate basabula amazina. Ayaya lindako ono ali naani? Mudderi obufumu bw'enjogera si bwa muzzukulu wo, si kujja na muzzukulu wo. Omanyi abazzukulu mbayita ba mwami wo, siri ku bya muzzukulu. Muzzukulu wo kale situganye mwami wo naye Mudderi mu basingo kapo temuzina mu distance, buli muntu alageko munne kyayinawo naye nga mwekutteko. Kasita omanya nti oli singo eri mu ordinary VIP y'abafumbo bandi yaffe musimbule tugende. Ekkanisa okubanga ebleedinga. The church is a bleeding. Awo wetutuuse tukwatibwa bukwatibwa nsonyi okubanga tukyeyita kkanisa naye ng'ekyaddala ebikolwa bye tukola oba ebikolebwa mu makanisa ebikolwa byo biraga nti Katonda twamuvaako dda. Tukolera bantu balala nnyo. Ekkanisa ze tulina mu Uganda ennaku zino z'ekkanisa ezaava okuba nga ziwuliza ekuva eri eggulu n'okuba nga ziwabula abakulembeze n'abantu Katonda baleese. Kakati zeekobaana ate n'abantu okuba nga ate zikola bye zaagala. Amakanisa agasingawo gagendamu music akubibwamu ye baaba. Tewali njawulo na clubs oba na bidongo byansi. Ogenda ku Miracle Center ewa Pastor Kayanja abavubuka kye beekola kitalo butalo. Ennyimba ze bakuba zo ate zitegeerekeka, ennyambala tetegeerekeka. So
amakanisa nze ndowooza agasinga gafuuka bivulu oba bifo byakudigidiramu oba olina stress ogenda owummulireko omutwe guleme kuluma naye nga ekiyitibwa spiritual food ate ogenda kubanga okijjayo nze akubuulira tewali kiyitibwa spiritual growth kyogenda okubanga ofuna makanisa ago. Sometimes basobola okubeera n'ebigambo by'amagezi kubanga n'abensi balina word of wisdom. Omuntu asobola okugamba ekigambo ekyamagezi nga sinamulokole nakugamba kino kiriwo ekiti ng'olabira ddala kiki ekyamagezi naye ekikwatagana n'omwoyo omutukuvu kakati ye mu kanisa yavaamu dda kubanga abasumba bo kakati mu State House mwe basiiba abakulembeze be baali wabudde nti mukolewe muti ate be basiiba bakukuta nabo kakati Katonda takyayogererako ddala mu ggwanga Uganda. Awaloge nawadde nyumyako naye nangamba olaba mu biro bya Amini Amini yali ayiganye ekkanisa ng'era atta abasumba naye abasumba baali nga beewaayo bwe kuba kufa leka bafe naye nga boogera ekiva eri eggulu okitegera. Era Katonda n'okuleeta Amini yalina ensonga abasumba ne bakabirira Mukama Katonda n'atwala ki n'atwala Amini. Kale ate we yatuleetedde omulala bifo ky'omubuulira amazima ate tuddawo mubiibiyita bubiibisi gye tusiiba tufukamira tuli ku bigere bye taata omugaati si kibi naye baaba tukisussa. Kakati tesobola kubabuulira kituufu abakulembeze baffe wabula okubagamba nti long live wowekka Mukama agamba yegwa alina vision n'ebintu ebirala. So ndowooza ekkanisa yava dda ku mulamwa kanisa kati business nkozi ya ssente yo ate tetugenda mu 2026 kalulu ogenda laba nga obutuuti bwonna abannabyabufuzi babuwambye service musumba ajja kubuulira nga dakiika 10 dakiika 5 agawe bannabyabufuzi anti buli ajja aleka wali ebbaasa ebyo ebintu bye balina tetugana bannabyabufuzi kujja mu kkanisa naye enjiri emala obuulirwa leka atuule awo awulirize enjiri omala obuulira enjiri then osooka omuwa obudde bwakola eki ayogere naye nga ekyomwoyo kyekirina okuba nga kikulembera ekyomubiri kyekirina okuba nga kikola ki kisembayo okitegeera. So n'ekkanisa zaafuuka bivulu kubanga era omusumba ayimira katuni agaba mulondo ono amuwagira ono mukole ono. So okwawulayawula okuli mu nsi ate ndaba ate n'ekkanisa etandise okuba nga to embrace that. So tewakyali kkanisa ebizimbe ebisinga kakati kolero oba ziringa factory za koleramu nsimbi n'ebintu ebirala. So oletera kuba ennyimba za Figo Band mu kkanisa wadde olunaku luba lw'abafumbo bagayiza zekaza ennyimba okitegeera. So ekkanisa yo musabe nnyo era gwe buli wooli wenyweze kubanga okyalaba n'ebisinga ku ebyo. Kati lengera bamaama baffe bataata baffe bavudde waka bazze kusaba oba bazze kubaako kye bayiga babapanze wabweru oba babapanze mu luggya okubanga bazina mu buli omu ajjeyo kali. Kakati jjukira abamu bakazi battu babadde mu bulokole tebamanyi mazina. Jjukira mu bulokole amazina matono gali limited. Waliwo gwendabye nga baava akyusa neŋŋamba ono ensi yali yamukuba ekidaala naye Kristo kirabika yamusaasira. Kakati ojawaliriza omuntu n'okuzina byatateekeddwa kubanga akola ki awo waliwo okuswala waliwo. Kakati abaana mubalese waka bagamba dadi mami jjajja agenze ku Kananirandi oba agenze mu kifo kyonna kusaba bagenda okulaba ku TikTok oba bagenda okulaba ku mikutu egy'enjawulo oba ku TV nga jjajja ne taata jjajja mukazi jjajja musajja banyoola biwato babateereddeko Figo Band oba yiga yazuukukira mu bugingo tesebalira kumanya kubanga buli wiiki batuwaayo akapya. Eno kirabu Pentagon ejja tuvuga speed naye abyebyo so yo yeka amakanisa mangi lwakuba oluusi agamu tetufuna video zaago oba tetufuna mukisa akufuna butambi bwago naye era ge gamu bye gakola. Ogenda mu kanisa amazina agazinibwa
anywa ebintu ebirala kuba kataate ono ye bugingo ye yagwerayo dda wekaba kalimi ko kagwerayo dda bakasulika naye abamu bo beefuula nga abakyali ku mulamwa. Simanyi ku ekkanisa yo gy'osabira dansi kyaliyo na biki ebikolebwayo kugambye eri ku miracle bw'otuukayo abavubuka bagikutamya ekintu kyavunda okitegeera bagikutamya n'amakanisa amalala mangi nnyo agali mu sisitimu mu sisitimu eyo ey'okubanga gava ku kigambo kati gali ku byansi. Omusumba alina otuula wansi anoonye kaki akayinza okuba nga kasanyusa abantu bano, kaki akayinza okuba nga kabasika obwongo, kaki akasobola okuleeta abantu mu kkanisa, kaki akasobola okuba nga kabanyeenya ne bakunkumuka ssente n'ebintu ebirala. Naye tetukyali nti Mwoyo agamba ki eri abantu, Mwoyo agamba mwenenye, Mwoyo agamba tutambule tuve mu bibi byaffe tunoonye amaaso ga Katonda. Ebyo tetusobola bigamba kubanga mbu tutya abantu okuba nga bakola ki abadduka ate mu makanisa. Neweebuuza Katonda we yali akuyita watandika n'abameka? Gwe musumba gwe wali otandika ekkanisa mwali bameka? Watandika n'abantu mutwalo? Yinza okuba nga era okuyitibwa watandika wekka then n'ogenda nga Katonda akuconnectingako abantu abalala basobola okuba nga ate babayinga idea eyo ba vision Katonda gye yakola ki gyakuwa okutuukaawo. Kakati lwaki weeraliikirira mbu bagenda gwe wabaleeta? Gwe wabaleeta abantu abo bweweeraliikirira okuba nti bagenda genda, si gwe wabaleeta. So lekera okweraliikirira ebitaliimu. Gwe yogera ekigambo ekituufu nga we watandika n'abantu abataano enjiri gye wali obuulira, leka esigale yeemu newankubadde owezezza abantu omutwalo. Jjukira mu bantu omutwalo omwo mulimu abajja abo bazze kwefunira bakazi, basajja, bintu bingi, abamu bazze kwefunira bifo mu makanisa. So kati olina okuba nga osigala obuulira enjiri. Kati enjiri gye watandika nayo ogenda nayo mu maaso etuukiza kiri Yesu kyagamba muzireke muzikulire wamu mu makungula. Enjiri egenda ewewa. Ogenda okulaba nga enjiri ya wano ebowa, enjiri ya wano tekyanyumire gye kuba buli ssaawa mwenenye biki nga bo bagenda bakwata lyawa watoto, bakwata lyawa fanero, banoonya awali enjiri enyonyogera amatu gye beetaaga okuba nga bakola ki bawulira. Naye nze nkubuulidde ekkanisa mu Uganda yo nfu, oge mazima nfu. Abasumba tebatandika batyo abo boolaba abo ddayo batracing emyaka nga 15 emabega. Waliwo ekitali kituufu, waliwo ekitali kituufu ku kkanisa y'e Uganda. Kitegedde ng'ate ekyo ekitali kituufu kye kigenda okutukaabya paka n'okutubanga twejjusa Uganda. Nabadde njogera nagamba Uganda eri even attached River Nile weesibuka. River Nile tugiraba mu Bayibuli omuggo ogwo naye ne tubanga among the people who are crying. Kiki ekyatuuka mu ggwanga lyaffe Uganda? Nemugamba nkubuulire ate tutandika butandisi. Bw'oba oli kunywa ebikaawa ng'oli kunywa kinniimu wakyaliyo ekigaji n'omululuuza by'olina okuba ng'onywa. Kakati twesibe bbiri mu area yonna, politically, spiritually, physically, economically. Kubanga we tugenda wowookya ojja kuba ng'okiwulira unless ng'ekkanisa ezzeeyo mu kifo kye. Kankubulire, unless ng'ekkanisa ezzeeyo neeyimirira. Omanyiza ate bazuukuka mu kaseera ka kulonda. Mukama tuyambe, tetwetaaga kuyiwa musaayi. Mukama saasira okulonda kuno akubeereko amazima n'obwesimbu biki awe bazuukukira. Ng'amaze okulya ssente, opposition balidde, mu gavumenti balidde, buli wamu balidde. Okitegera? Naye okulonda kasita kuggwa nga babivaako batandika kwemeketera nsimbi. Kakati saawa zino bagenda kuddamu bazuukuke 2025 bali tusabire eggwanga, tusabire eggwanga ku lwakalo lwakaddako, tusabire eggwanga. Lwaki tulinda mu kaseera kakazigizigi? Lwaki tulinda wali? Lwaki tetutandika nga bukyali? Era ekinaatuuka ku ggwanga lino anytime to come, you pastors you are responsible. Nze mbabuulidde kyonna ekinaabaawo bekigenda obaawo
basumba mwe mulinamu omukono munene nnyo kubanga mulemereddwa okuba nga mukola kyemuteekeddwa okuba nga mukola. You watch and see. Mubeere bulungi. Baswaba muvuddeyo mu kusaala Idi zammwe. Ndowooza vuga buuzi oyitireko wali ku Alinisa Hotel. Buli kimu bakitegese dda. Kintu bannaye ekiri wali. Ndowooza onootuukawo ojja kukakasa nti Uganda eri mu America naye ng'ate eri wano mu Africa kubanga ebyokulya n'ebyokunywa byonna basobodde okuba nga tebabitegeka. Bategeeze nti baswaba muvudde mu sawumu ate akasente ko tewali ebintu byakuteesa buteesa buli kyo ordaringa weki buli kyomanyi nti kiriibwa mu mawanga ag'ebweru oba America oba wali ku Alinisa weekiri ate omala okulya ng'okooye totawaana bagambe mumpe ruumu njagala ddabo njagala family room n'ebirala owebake bwebasinga ka esi kakuyitako ate nga ne wifi wali wo surfing oba wo chatting nga olaba Daily Still Hope ebintu bisobola okuba nga bikola ki ebintu bisobola okuba nga ate bitambula bulungi sasika ne mukatambi akaddako kubanga eno kirabu Pentagon nze emazeemu amaanyi n'amakanisa amalala bannaye tusaabe kubanga lindako onali nani muderi obufumu bwenjogera si bwa muzukulu wo sikujja na muzukulu omanyi abazukulu mbayita ba mwami wo siri ku bya muzukulu muzukulu wo kale situganye mwami wo ne muderi mu basingo kapo temuzina mu distance buli muntu alageko mu nekyayinawo naye nga mwekutteko kasita omanya nti oli singo eri mu ordinary VIP y'abafumbo bandi yaffe musimbule tugende